Kati emyaka giweze 11 bukyanga gavumenti etongoza enkola y'okuwola abaana ebisale by'essomero naddala abasoma amasomo ga ssayansi mu matendekero aga waggulu. Okusinziira ku Michael Wanyama akulira enteekateeka eno mu minisitule y'ebyenjigiriza, ku mulundi guno abayizi bayitirivu abassamu okusaba kwabwe kyokka nga balina ekkomo gavumenti lye bawa kwe balina okukoma ekibaleetedde okuleka abasinga obungi ebbali. Guno tusobodde okuwera abaana abawerera ddala 1,838 nga abaasaba loans ezo baali 666. Agamba kino kyongedde okubalaga ng'abaana abawejjere abaagala okusoma bwe bali abangi, n'olwekyo gavumenti esaanidde okubongeza ku bungi bw'abaana. Gavumenti yali etuwadde ensimbi obukadde 7.25 billion nga sente ezo zitusobozesa okuweerera abaana 1,838. So bw'otoola ku baana 666 oba olaba nga kiri 27%. Kitegeeza abaana abasinga obungi tebafunye. Mu strategic plan yaffe nga boodi twagala tube nga tuweerera abaana 3,000 ku 4,000. Bwe tunaba tusobola okuweerera abaana 3,000 kijja kuba haafu. Awo namba tunaba tugezezaako. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebya waggulu Jesse Muyingo ategeezezza nga bwagenda okutuusayo ensonga eno mu bekikwatako okulaba nga ssente zongezebwako. My ministry will work with the Ministry of Finance, Planning and Economic Development and of course Parliament of Uganda to address the challenges of funding faced by the board. We butuukidde olwaleero nga bayizi 1,639 be bakaganyulwa mu nteekateeka eno. Era nga abamu ku bayizi abaasooka batandise okuzza ssente zino nga n'abamu bazimazeeyo. Twasookerako ddala abasinga obungi bakyali mu period eyo y'okusasula. Tetulina kufunayo omwana gwe tugamba period eyo yaggwako. Njagala kwebaza eri abaana abazze ne basobola okusasula ssente zonna mu grace period. Mu bitabo byaffe tulagayo abaana nga 6. N'abalala abayambibwako nga batandika okukola basabiddwa okutandika okuzzayo ssente zino n'abalala basobole okuyambibwa. Mpola. Naffe tumanya obuzibu abayizi bwe bayitamu naye nga njagala bakubiriza ababe nga basasula omwana omulala naye afune ku nsimbi ezo asobola okusoma. Eno ye sikiimu esingira ddala. Ku buwumbi 12 obwakaweebwa abayizi, obuwumbi 2 bwe bwakakomezebwawo. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.